sirya kugwawo. Yesu Kristo yasingana we bisongoza naye bwe yali agenda yagamba mugume mu nsi mulimu ennaku naye mugume nze mpangodde ensi. Mukama mulungi ng'ebisomooza abisanzeewo ate era abirekawo. Kati ebisomooza buli muntu bimujjira mu ngeri ez'enjawulo. Oyinza okwesingana nga gwe kyoyitamu munno si kyayitamu, naye mu byonna twebaza Katonda nti waali ku ludda lwaffe. Amiina. Oyo eyatuyita, eyatumanya, eyatuggyayo tayinza kutulekerera. Olunaku lumu Isirayiri yali etambula ng'eva mu nsi ey'e Misiri n'etuuka mu ddongo. Ebiro byatuuka n'ebeera nga efunyeemu okuba ng'erekebwa, ng'erabika eri mu ddongo. Okubeera mu ddongo kitegeeza nti waliwo obulwa, waliwo enjala, waliwo omusana. Isirayiri n'atuuka okwagala okwejjusa ekyamuleetera okwonoona, naye nga Katonda waali awamu ne Isirayiri. Ng'ekiremye Isirayiri kwe kwesiga Katonda, okukobola Katonda, n'etambula ne Mukama mu buli mbeera. Isirayiri bwe yadda emabega n'eyonoona, Katonda yali agenda gibamu kubanga Katonda yaliwo ng'atunuulira Isirayiri. Naye omusajja Musa n'agamba, Mukama bw'onooleka abaana ba Isirayiri ne bafiira mu ddongo ne basaanawo, gye tuvudde bagenda kutusekerera nti abaana ba Isirayiri Katonda waabwe yabajjayo eri bajje bafiire mu ddongo kubanga teyalina busobozi bubatuusa. Amiina. Ne Katonda n'agamba tagenda kukiganya Isirayiri kutokomokera mu ddongo. N'ayimirira ne Isirayiri. Kati Katonda waali okweraga tayagala bamawanga baseke nti Katonda yakutandikako yalemererwa. Okitegedde ekyo? Katonda tayagala gye wava abo be weewaanirako nti mbalese ngenda mu maaso ndi ne Katonda wange. Tayagala bamanye nti olekeddwa. Ayagala abeere wamu naawe, akuyimuse, akuwanguze, akubuuse buli bisomoozo byonna ebiri mu maaso go. Gwe wooli okusisinkana ebisomoozo ebyo, oyite Katonda wo yeerage, amawanga gatye gategeere nti gw'olina ow'amaanyi. Mukama mulungi. Twebaza Mukama kubanga wakisa. Kyova olaba nti Mukama waffe bwe yatuyita yagamba tagenda tutuleka bamulekwa, agenda tuwa Omwoyo Mutukuvu atuwanirire. Isirayiri yatambulanga ne malayika ali mu maaso ge. Amiina. Naye ffe yatuwa Omwoyo we okutambula wamu naffe. Kati olwanjagala kwogera ku Mwoyo Mutukuvu mu bulamu bwaffe, tumwaniriza tutya ate nga tumwetaaga abeere mu bulamu bwaffe. Gamba muno welcoming the Holy Spirit. Twetaaga okumwaniriza mu bulamu bwaffe. Twavudde mu kubatizibwa. Bayibuli egamba nti bwe baamala okubatizibwa ne bateekebwako emikono, to be filled with the Holy Spirit. Naye Omwoyo Mutukuvu ono taliiwo mu kubatizibwa kwokka nti mwe tulina okumuweebwa. Bwe tuyaayaana mu maaso ga Mukama tufuna Omwoyo wa Katonda kubanga is a free gift to us. Yatusuubizibwa okuva emabega. Kirabo, gamba muno nti Omwoyo Mutukuvu kirabo ekiva eri Kitange. Era nti nina okukifuna kubanga kirabo ekimpeebwa Kitange. Omwoyo wa Katonda yakwawula ku mawanga. Omwoyo wa Katonda yaleeta enjawulo mu bulamu bwo. Togenda kufuna njawulo nga toyina Mwoyo Mutukuvu. Ekimu ku byalokola Serwadda kintomedde kati. Yali atambula n'asiŋŋana omukyala yali mbu munyolo ng'abuulira enjiri, naye ng'Oluganda lukola ki? Luggwa kibuyaga. Nti naye bwe yayimirira ng'ali walako
atunulira akakyala akalekanira ku katuuti n'agamba nti omuntu atalokose alinga enkoko talina byoya. N'agamba omuntu ono ajooga. Kati nze gwavuma kubanga mbu talina omwoyo mutukuvu alinga enkoko talina byoya. Kubanga omwoyo mutukuvu yakuwa okuyimusibwa oba yakutwala ku leve eddako